Olina kyoyogedde tekinfesa. Suna asaba nudity. Ate eza Grace Card. Oleno naye mbadde mwerabidde. Lindako. Suna ne Grace Card bagi. Anyumiza gwako. Ng'aleka yalira ddala n'engalo n'akomba. So, Grace Card. Yes. Ate oyo Grace Card kennyini after that period we yafuniramu olubuto kati gwemanya nti ebintu byenkunyumiza bya in between 2021 up to 2024. Nga ye omukulu yalya ne rent yasasulako. Grace Card naye alina laavu. Akusinga. Ng'amusindikira audio. Ng'amusindikira voice note amugamba tewankoze jjo bannaaye. Konza ekitisevo. Okogerako naawe. Ku church oba? No, just I want to talk to you. Njogera nani? Sorry? Njogera nani? Ate ompise erinnya. Anti email dabateji erirese erinnya kuva mu true call, but I need to know the right person I'm talking to. You haven't had my name right is all over Smina. People authority to kwogera ku linnya lyange. Ani? Gwenaalongo. How are you? I'm okay, how are you? I'm alright. Kati nva kulaba interview actually n'abantu bemmanyi ate nga nabo bammanyi obulungi. This interview gy'obadde ne ba Musudan ne ba... Naye tetwayogedde ku linnya lyo. I know, I get. I'm just saying. And mpulira abantu bagamba manya nayogedde manya ki, but me the last time I was when Mary called me a video audio gye yatadde gye nali njogera naye and I hear a lot of things oba people are calling me kyesimanyi oba tuli bannaalongo babiri. Anti kati labayo ekizibu ekiri kikino. You talked with who? Nambwayo. And omuntu gwayogera naye n'ata audio yali tasobola kukubuuza ebintu abantu bye bali bateekeddwa okukubuuza ng'oli taliki nti tali yekubira sayidi emu. Because mwena nagiwuliriza nze badde sina namba yo naye ng'abantu basobola kugamba mbuno oba singa wafuna omuntu ali Newton n'akola interview if you really wanted to talk. Anti kati ng'ojje okuba nti of course me I can't say that I don't have my personal issue with Suna okitegeera and my personal issues oyo omuwala azimanyi. Anti ate era still gwe wakozesa ate nga already naye nga yali musaga cause nze nawulira nina we bawagambira mwine mwagambira mbu Suna omumanyi naye mu by'okuyamba gwe tomumanyi mu kunyumiza bunyumiza nga naawe omumanyi like mubanga abeekobanye if you got an independent mind. Not really, because the Mary yankubira okitegeera. And when she called me, I thought I'm talking to a person who has a child with the same person I have a child with. Because so far the Suna mwinamu omwana omukubanga omulongo omulala yabuuka. Oh, sorry. Okay. But no one knows that. Me, I lost one of my kids in Feb. Okay. Whatever people are saying, I'm not pregnant. And people do not know. Auntie Chavuda, you used a channel already. This is a conversation I was having with a person who has a child with a person I have a child with. And all that. No, she did not tell me she was going to release it. At a conversation actually a conversation it was over 5 hours. Rachi are releasing a KO part. Ochitegera. Kubanga Rachi phone call tetandika vuga nga recording nagamba halo nekutandika. Nina ko goli ludawa. Mbarara. Mbarara.
Is it okay? Kati chembanyalo kusaba chikino. Is it okay if we talk to you ku camera tomorrow kumbozi mukati so that people can hear your side ne we defending? Anti labayo kubanga labayo choyogera nkitegeera. Imelda choyogera nkitegeera, but people are going to still take the ugly side of you nga bo baloza weekubanye noli ate nga gwe in your reality wali oyogera na muntu nga byoyogera bilala, of which embozi gye baeditinga ne bajja mu bubi baagala ne batatwala side yo ku bi wali olina okwogera. Because we had a conversation of over 5 hours. Kati newunya when I had that audio, because I have a workmate yajinsindikidde nangamba ate bino mugamba ate kyebyo bino okuwuliriza nga like bagenda bajjamu bit okitegeera. Not right. Ekisooka nze togera ne Ben at all. I think he called me ndoza naye yawulira eyo audio nankubira essimu nangamba naalongo mbadde nsaba with all this byonna ebiriwo ngezaako okujja ono omuwala mu mawulire oba onfuna mbadde nsaba don't talk to anyone else tukole ki twesortinge kitegeera. Nange ne mugamba ennyo nezo saayogedde naye ne mugayi yeyankubidde ne bwenkulaga zi dials kati yeyakola ki yeyankubira essimu kati nze ne mugamba anyway ne mugamba ate nze ebyemmwe tebiina nawe binkwatirako because as far as I'm concerned nze n'oyo betadda okitegeera twetadda era tugenda n'okufiirwa omwana waffe nti naye tugatta ate nzoyo Ben yandagamba zinze omusajja amazige yandaga gamala okitegeera kubanga sawaza omwana we tokyogera nnyo bwoti no nkugamba nzoyo omusajja okubuuza sawa zino gye bazika omwana we tamanyiiyo tebamuzika ku kijja kyabwe tebamuziika waabwe yamutuuma erinnya abaana yabatuma amannya ate yabatuuma wano no gwe nina yali amulabyeko tamulabangako leka naawe mukama nga munteeka mu mboozi zammwe nze munsobera n'okunsobera nze njagala ye aveeyo agambe nti yabalabako tabalabangako okuteeka mu mboozi okukiva ku mboozi gye mwanyumya eyalinkinga not even linked gye baatuwa. No one is dragging you into this conversation. Gwe ne Nambwa y'emboozi gye mwanyumya yeekuleetera okuba nti ebintu bino obiyingira. Kati me this is what I can tell you. Kati nkuwa fact zofunye from the horse's mouth. Okay. And I hope you're also not recording because me, I don't want to be in that saga. I'm just giving you facts zimisinga mumo ze mukolachi. Ze mutamanyi. Nzoyo omuwala. Nabakwatira ddala nga yeebaka n'oyo omusajja. Mwana w'okusita mati neokwata ekifaananyi kyange n'okiraga Duncan yammanyi. Musidani yammanyi. Nze nabeeranga emakinde. Awo ku Moland po emabega wa Moland po omanyi studio ya Didi we yali. Njimanyi manyiwo. So people know me. They're like, okay, kangambe nti omanyi obwana bukulidde awo bamusudani bakuze batulaba jjukira nabo babeeranga around awo. So people know me. Okitegeera nze ndi mwana wa ku street. Kati nze nasanga muntu nankwana. At first I actually didn't know that he's even over yesuna bene webnyanya oba ki. I didn't know. Me, I fell for omuntu gwe nali ndagala nga bali bagamba munakyalo naye nga nze ngamba munakyalo doesn't matter kasi omuntu abanga akwagala nga nawe okola ki? Omwagala. Ng'omwagala. Kati netubeerawo ffe tuli baawo era awo ekizimbe ekipya wawali Moland po lyali ttaka lyaffe. Era awo waali waka. So, kati family tuli awo manyiwe mubeera tuli. So, nze ngenda okumumanya nti ali oyo omuwala I think 2 months pregnant. Era nze ebyange naye we byaggwera. Netulekerawo. Kati before Nambwa wali omumanyi nga omulaba naye nga naye tokimanyi nti beeyagala. Yes, before kubanga, okay, these other conversations they bogerako. There is even a time when I sent her to do a surprise for him. Ebyo byonna bituufu. Kati
nze bwe nkimanya nga ngamba wano omuntu osobola okufa. I'm like, this is how people die. Imelda. Wasindika Nambwayo akolere Sunabe Enterprise nga gwe tomanyi nti no already oli amina mu interest. No, nali sikimanyi ng'era nze mmanyi kyaliiwe. Nawe bagambye okolako bukedde. If you remember very well, mu 2021 there is a surprise eyaliwo nga Sunabe was even on air ng'akyakola program y'okumakya. That time onomanyi nakolako bukedde part nenvaayo 2019 nakomyewo last year. So nze ne bu videos bweyo birthday nkyabulina. So I did a surprise for him. Era ono ngambipanga n'okubipanga ye yali mu, you know, in the whole setup. Nze bwe mmala okumanya nti beeyagala ne ngamba buno obutemu bwennyini. You know, this is how things happen to us. Nga tomanyi. Kati jukira in this situation, I was the vulnerable one. Jukira nze ali olubuto. Anything can happen. First of all, you ignorant about their relationship at oli lubuto. Aha. So kati nkatinga communication complete. Era nze naddamu okwogera n'oyo omwami nga mmugamba nakoze eki. And then, of course, omuntu nakuwa, you know, this called reception. Nakuwa called reply. Yes. Ningamba, okay, ize kambonebone n'abaana bange okitegeera. Olwo baana obazaala okyali makindi oba ng'oera ogenze Mbarara? I ngenze Mbarara. Me, I gave birth from Mbarara. I don't know where people are getting stories that I gave birth from Kampala because me, I live. Me, I'm full time in Mbarara. Era nze Kampala nkyala bukyali. Noddayo. Nkyalira gundi. So, maliri mugambao, like the reception was called teyali. Era byenaye bitategeereke kangamba ize kozi nze already nali nkimanyi nkiri munze keera nga ntaya tiyakugamba abaana njagala balaba. Like he used to say nenga tebituuka okitegeera. Now let me ask you, you said you in Mbarara. Yes. The incidence ya Sunabe okwapeninga nti no ennyumba Nambwayo agenzeyo that night batugamba yali Mbarara nga agenze kuba ndongo. You guys didn't meet still? No, Sunabe emirundi jazzeko mulundi gumu. Yazze Mbarara wamulako mulundi gumu? No, not this time. Yeah, yajjako ne mulaba. Okay. Yes. This time wamulabyeko tewategedde? I didn't even know because the category I'm shocked. I'm like, yeah, like Mbarara is small. If he was in Mbarara, I would know. Done if in Mbarara, ate yabadde Mbarara nga meaning ate already one of the twins or a child. What meaning is still a baby mama to him? If he was not in Mbarara, if he was in Mbarara, I would know because Mbarara is small. Unless if you say abadde Mbarara ngalinga Ivanda, because you know you guys even Ivanda, even Shane, even Konjiri muyena mujita Mbarara. But if he was in Mbarara, I would definitely know. So he was not here. Kati netubeera mweyembeera y'okusika omuguwa okitegera mwegayira bwegayira nkitolaba abaana nzikana ne time namugamba kati wabaawo ekintukako tomanyi baana bo gye bali ate waffe tewali akumanyi ate bano baana balenzi okitegeera ate nemulaba nga tafaayo completely he doesn't want to know. Najja wange nangamba ajja muveeko bw'aba tayagala abaana kati bayite mannya gaffetu era nze abaana nzala bwangi nembagatiza nitubawo amannya gaffe ne biggweera awo. Linda, how old are these abaana bali ona yasikala ali how old? He is 1 year and 6 months. So wali wakazaala like nga wayise 6 months ate ne Nambwayo n'afuna olubuto kuba the kid is 1 year. I guess because my child, my boys would be making singa nawe bali bandibadde balina omwaka gumu n'emyezi 6. Tabalabangako tamanyi we bafaanana. The biggest
him ate biringa bakyali bato naye kati n'omubuuza a previous photo of the one that I have takirina kati laba email dakiri bwe kiti kyenzuuza kikino cause if you're saying all those allegations ate ongambe alina lwe yajjako embalala ne mu meetinga awo yali tabatumirawo mannya n'agamba nti abaana batumye erinnya bweri abo abaana bonna baaliwo but when he was in Mbarara nze sibeera Mbarara town I stay somewhere a bit out nga ku Isinjiro road a bit out so baine bakitaine batte in kati nze nali mu town before nakola ebigezo byange bya LDC but before mbadde nkolanga paralegal kooti kati omanyi nga wobeera mu tawuni n'omanyi ono omuntu ajja okitegeera kati ne mulinda nga ndi ku mulimu and the whole plan was for me to persuade him at least atuukeko ewaka akole ki alaba abaana nga nze ekyo kyekinzita kati bwe baatuuka eno baatuuka I think it was 11 or midnight something katajjukira nze waka mbeera n'abantu abakulu I stay with my grandmother I stay with my siblings nga tosobola kutwalayo muntu kiro ekyo era n'okumulaba namubuuzaako mubuuza era singa obadde oyogera n'oyo bouncer we I think ye Jose oyo musajja oyo muvubuka omungi ne Julius be bandikubuulidde I met them I only said hello mukeereye nze kankole ki you didn't stay long with them I did. I even suggested that the next day nga temunnaba kuddayo bambi kanzije because it was a Friday ng'enkya Saturday namugamba nga temunnaba kuddayo enkya kale bw'oba ng'onaayanguwa okuddayo munninde kale mbakuleetere wano mu tawuni okole ki obalabe he did not wait ne bagenda here they had another show in Masaka ne bagenda era nze okuva olwo nga tetwogera at all era n'omwana wange oyo yafa atuuka okulwala namala wiiki namba nga tuli mu ddwaliro nga at least buli lunaku ekiro mukubira essimu mugambe whatever that is going on nga tagikwata nga musindikira message nga yamblockinga nga message taziraba era nze n'okuvubikira oyo omwana what really happened between you and Suna okutuuka to an extent kino n'essimu zo nga tazikwata even okublocking something serious that happened just kumunenyaako nti yali yeebaka n'oyo omuwala nti omuntu agenda kunenyako akugambe naye ssebo kati munenya byafuuka busungu mpozi n'akalala ke mbadde nerabidde okubuuza nti when I think my pregnancy was like 5 months nze najjako ekampala oba nali nzize kukola ki ne mukubira essimu nga tahamula nga takwata n'engenda eyo gye yabeera n'engenda okusanga nga yasenguka wano okusalamu yes era nentuka yaliwo nangamba he moved because oyo mvubuka yaliwo engulu nangamba he moved nangamba he did not tell you nemugamba no ab'omukikona bali bakumanyi walinga ojjawo ab'omukikona bali bakumanyi walinga ojjawo kati ate nze nte kali waabwe w'engulu I was a wife nzija nembeerawo for and I even lived there for like 6 months nga tulimu obwo obuvuyo bw'okutunda awo ewaka I even stayed with him in the same house for like 6 months. Nga by that time era nambo yali abera mu kikomera. Yes, she was married to that guy. Namwali. Opa fambo. Yes. Ekitegeeza mu kusooka gwe nambo ayo gwe yawanga ekisumuluzo ngozi okugulya kwa tugambye yakwatanga ebisumuluzo naggulira abakazi ba Suna. Naye nze nambo yayitanzigulira kubanga every time I would come nga either meeting oyo Suna ku H&M most of the times actually nga mu meeting ku H&M era nga obuuza abantu ba H&M I think bamanyi bulungi nga nzija n'entuulaawo oba oliawo nga zze nga tugenda ffenna zinambo era yitanzigulirangako era I met her as a friend to my boyfriend so kati nze n'enkita kati kankubulire nze ndi mwana wa ku street nze mmanyi embeera omuntu bw'aba takwagala tomwetuggako mu byonna kyoyinako
line gyoyogera mulingo awulaga nti Nambwa yali mu kwetugga ku Ssuuna. Nze bwe nkiraba. Batamwagala muwala ayagala omulebe talinga gwe nti bwe bakulaga nti tebakwagala n'omubinga ono ye oli alabika ayagala omusajja. Era yamwagala kati gwe oba owulira bulungi eyo conversation gwe tomuwira ng'ayogerako abo ba divine ng'owulira aboogezaako obusungu nti omusajja gw'otayagala oba ofaayo ki naani gwe yakwanye n'ali gwali naye oba ofaayo ki. Waliwo omuwala gwe bayita Mary alina polutable ku Papa's. Omumanyi? Yes. Mumanyi, I think there is even a time when she had a boutique, not so? Yes, mumanyi. Wali mu relationship ne Ssuuna nga ate era naye ayagala n'oyo omuwala? Yes. Ng'okimanyi? Nze nzijukira nina olunaku lwe nagendako mu ssimu ya Ssuuna nga yeebase conversation zaabwe n'oyo omuwala. N'oziraba? Era nze we namanyira nti oyo omuwala alina ne boutique somewhere. Bw'okimanyi okebera ennyumba essimu y'omusajja oba onoonya lumbe lukutta? Oba onoonya kumanya woogwa. Ssimu y'omusajja katungulu. Oba onoonya kumanya woogwa kubanga nze tewali kintu kye nali simanyi nze n'ezo nudes z'aba Edith nazirabako. Wangi? Nudes z'aba Tina nazirabako. Ne Stella nazirabako. Tina yabasookayo mwenna. Tina yava naye Masaka. Anti wadde yatusookayo. Naye still teyali naye. Baddamu ne ba like nga bw'ogamba nti love yali yafa kati neddamu neekola ki? Neeyimuka. Erabira naye we yamala n'amujjukira naye n'akola ki? N'amuzza ku layini. Naye omusajja yabeeranga nange ng'ayina oyo Mary owa boutique ng'ayina Edith ako ka Edith akampi ak'amaaso na Stella ng'ayina Tina. Ate bagambye alina abalongo ba mirundi ebiri okuli ababo n'abo oba n'omukyala w'e Masaka. Anti nze sibamanyi kize kuboogerako kubanga sibamanyi nze mmanyi bange ate nze abange ni omulala yabuuka. Sorry about that. So me so far I have only one child who is 1 year and 6 months. Kati maybe kyayika omulala gwe boogerako yoyo omulala but that is not me. Ate nze butolwe kubanga nze mmaze ever since when I last slept with that guy ndozanga nina olubuto kumpi lwa mwezi nga gumu. Yes, ate nze olubuto lwo olwokubiri mba nnaluggyeewo. Yakumala na kizadde. Kati nti omusajja wakulaga amazzi aba agakulaze. Kuba ogenda kweppi oba togenda kweppi. Olina kyoyogedde nekinsesa. Ssuuna asaba nudity. Ate eza Grace Khan oyo nno naye mbadde mwerabidde. Lindako Ssuuna ne Grace Khan bage. Anyumiza gwako. Nalongo. Oyo nno yali ng'alina ne voice tamugamba ojja kujja wano tuka ku geti onkubire nkugulire ng'asula mu kafulaati simanya kaawa. Ani bisugundi Grace. Nga onova kumpewo namugamba lwamukaaga eyo sho gye yakolanga ekiro ku lwomukaaga oba kyagikola. Kalakola yakumakya. Ng'amugamba ojja kujja nja kukugulira nja kunkubira nkugulire oyo ng'aleka yalira ddala n'engalo n'akomba. So Grace Khan. Yes. Tetubanga omala Grace tumuwa muntu mulala. Ate yo Grace Khan kennyini after that period we yafuniramu olubuto kati gwe manya nti ebintu byenkunyumiza bya in between 2021 up to 2024.
era mu period eyo omuntu yenna azadde ng'aliko n'oyo omwami agenda akebeza omwana we. Wallahi. Nkubuulira. So kati nze kasita yandaga ebyo nenkola ki? Nojjayo lo. Nzijjayo lo nenkita kubanga ate nze nali nfokasinze nga ndi mu byakusoma, ndi mu kusoma amateeka, kati ate nga ndaba birala. Oba omanyi anyway omusajja ng'oyo bw'akudisappointinga gwe gw'obadde olaba ng'omunnakyalo. Ate naaku there is a time wotula wansi and you evaluate yourself. Ukitegeera. Kati nze natula wansi and I evaluated myself. I'm like, maybe I have to be a kind of a woman omusajja gw'okulwana obutalekaawo. Kitegeera. Kati nebuuza nsobola nti okwemaking omukazi omusajja gw'atakola ki gw'atasobola kulekawo. I decided to go back to school. I decided to focus on myself completely. Era nenkola ki nembitanze nga neema kingesijjayo wakati sirina nakindeetayo. Kati when I hear abantu boogera left, right and center, me, I was having a conversation with a person who has a child with a person that I have a child with. Watalina kyawa bikubanga my son deserves to get something from his father. Abantu tebasobola kunnenyeza ekyo. Kitegeera lwaki wayogedde oba ki. No, my son deserves to have something from to share something from his father. Omwana yali tabiriimu. Exactly. Kati oba tonjagala but you look after the kid. My child because eri birthright ye. Kati nze when I was having this conversation nga ndi kubanga kati nze era n'oyo omwana bye yakola okwagala oyo omusajja nze saamunyiigira kubanga batukwana bukwanyi okitegeera. Naye n'endowooza yagamba kati nawe okusinzira engeri gy'oyogedde ne bantu abamu bagamba mbu ebya nambwa ebirabika yamwetega bwetezi. Era ye yamwetega ne kati bwe beetegeera ggwe era naawe n'okkiriza omukazi w'abendi n'omusigula naawe era tobeera muntu mulungi. Njala yali emuluma. Ate njala bwe kuluma olya lumu toddayo naye ye yaliira ddala. Anti waliwo okulya ate n'owulira nga gundi ebintu biwoomye okusinga by'obadde olya bulijjo. Kati kati akigumire naye ekituufu kyo kiri nti oyo nze kankubuulire nze Ssuuna Ben gwe mmanyi n'okubeera omuganda bw'ali walayo oyo omusajja tagatta kintu na mukazi. Mwoyo gali mumumanyi oba kijja kitya nti biriwo ebiti. Kati era ekyo kyennyini kyayogerako bali mu kumuzannya foul play oli bwe kiba nga kituufu kojjawo oyo omwana lwakuba nti ako kavidiyo yataddeyo ebimutaasa kubanga nze kennyini namubuuza ne mugana ne Mary mbuulire ekyaddala kiki kituufu bintu bino waliko kituufu wagattadde kugamba nze Mary nakulabanga nga tova mu buteeteeyi bw'obutimba tokigenda yeeyo nga tokyusa nsiiri kati gwe $5,000,000 ez'okusooka osasule pulooti eyo gwe wazijjawa wabula bagatakola ki okulabanga ng'ayambala obuteeteeyi bw'obutimba nga takyusa 24/7 omuntu alina ssente yali talabika ng'oyo omwana bwe yalinga alabika kubanga nze mbadde mu alina ssente omuwala alina ssente oba omulaba ebyo ebiseera ng'alina kati namulaga alina na iPhone ebyo ebiseera nga akatekino nga kakadde kakati ate ng'ebintu bye nkugamba nakugambye nti 2021 to 2024 okitegeera etaano zagamba ze yamuwolayo mbu nga sinalina yadde 10 zawanga she looks like nga nange musinga okunyirira ebyaddala kati like awo waliwo bw'obanga obamanyi bombi waliwo ekitagatta nze kyesiwakana nti okumutwala amutegeerera amulabira ettaka yamutwala kubanga nze nange Ssuuna okutandika saaluuni nze namutegeerera okugitandika okitegeera naye ate sisobola kuvaayo nenjiclaiminga ne mugeeno saaluuni yange kuba wateekako amagezi go kubanga nateekako amagezi gera nze
kola bwoti olina okumanya target toyagala abantu bwe bati olina okitegeera era neetandika era n'okugwa kubaye mu Buganda ensonga lwaki yagudde era n'agiggalawo mu mirembe okitegeera kyekyagisula no saloni yagwa kubanga yeetage kuba nti nga bwe bakugambye nti omukulu alina nnyo ente ate ng'agiteekamu osasula renti okola ki ng'ateekamu bingi kakati nange nzeeyo mpulaininge nti kubanga namuwa amagezi mu kutandika bizinesi nti kati bizinesi yaffe fembi oba yange does that really make sense no so that is it mukulaba okukozi super play bana ababiri bali mu kuzanya Suna Ben gwenge yali ku Suna Ben yes okumutwala okugula plot ateeka okubanga ye yamutwala kituufu kati kitegeeza kiri bwe kiti kugambe nti wano nambwa yali broker yes nti yali broker ate nga kali kebakugambye nti oyo mwami yeesiga nnyo ate nange njagala nkukonfamingire nti yeesiga nnyo Mary kenyini yakugambye nti ye yalabako ne ku ndagaano na ku buli kimu nga bwe yabiraba nange bwe nabiraba ekitegeeza naawe okonfaminga Suna Ben talina eryo lyokka ettaka alina ebintu ebiwerako byebintu abirina mu Kampala yes okay kubanga nze saalabako ku ndagaano y'e Masaka I think ez'e Masaka bw'abigulanga abiteresa mukyala Kayonga naye gye Kampala keebere ne kaddi y'emmotoka keebere naye ng'omanye draw nga tewalookinga na kulookinga ateeka buteesaawo okitegeera twandiwulira ye enkaayana endala ezimu bintu ebirala kuba waba teyateeka buteesaawo kitegeeza era baba mubadde era agende yeekebera ebintu by'oba birina nti ekirala olaba abasajja mmwe mubeera n'egyo emirimu ng'olina omulimu mu vision group obeera okweka nnyo ne mukazi wo okumanya how much they pay you okitegeera naye oyo gayi ng'afuna appointment letter n'ajja n'agikanyugawo ku mmeeza n'ojja n'ogisoma n'omanya even how much they are paying him and all that takweka tamanyi byakweka okitegeera tamanyi kukukulira anti munanga bakwesize mubeera wamu muli mwami na mukyala anti kati awo weyeetebera awalala kiri kimu nti giwakoma okuyisa abawala kubanga ye amazima gali nti abawala abayisanga kasasiro kati nti bw'obeera ng'omanyi nti weakness yo yakuyisa baana b'abantu nga kasasiro kati manya nti n'oli naye aba akunoonyeza waanaakola ki waanaakubbira waanaakufunira era singa twayina engalo nze n'oyo Mary ate ffe twandimukozeeko damage y'amaanyi kubanga nti oziteeka naawe endagaano tozikebera nako tomanya nti oba weeziri oba ki nti at any time omuntu asobola ogitwala n'agikyusa nga tokimanyi naye kyenzudde alina emikisa gyamukolera zi birthday wamukolera surprise oyo Mary wa boutique naye n'amukolera surprise oyoera byavudde mu birthday surprise tina oyo Mary si ye yamukolera ey'okupapaazi ne bagaana mwana oyo muzibu mugambe naawe ng'onagambye oli muzibu tewamuyita ate nga yali akumanyi kyokka wali oyagala akuyite nga ate naawe akimanyi omusajja yamugye ku ggwe kandi mpise nolyansi tugabana abasajja tubagabananga mukwano tokisussa tikisussa ntya kati nga nkola ki kati nze ebyo byonna kati nze that is it naye kati wamwogerako kati bwe nze kati nga nziramu oyo katemba naawe nze nga nzirawo okunoonya ebikolimo eby'obwereere bwe kyolina okumanya nti gye buva ne gye bulaga what is not yours can never be yours kitwala emyaka 10 kitwala emyaka emeka ate amazima gali nti omuntu yenna abadde n'oyo omusajja oyo omusajja nze mmanyi waatobye okuzimba eyo ennyumba nga kirooto kye ekyo kirooto ky'oyo omwana kyali mu kuzannyirako ekyo kirooto kye nti kati nti weyandigambidde nti kangulire kukyala Kayonda akamotoka sente yasooka kuziteeka ku nnyumba kitegeera bwe yamaliriza eyo sho y'emityana ye yatandika eyo ennyumba si eyawane ku gundi wane ebulenga
oba ye yamuyisa ku CIA headquarters. Yes. Eyo ye yatandika ye yakuba omusinje eyo. Kwe yagula Harrier. Ati eyo. Era zo sente yagulako Harrier, sente zasigalako n'ayiwa material n'atandika omusinje ogwo. Era enjunga bwe zeetambula kubanga nze ndikyaliwe. Sometimes we tubanga kweziri nga we tuba twogera mbuuza by the way ennyumba ogituwa. Nangamba ndi wano. Ndite mwetabukidde. Even the last time I talked to him, mwana twagenze ne engineer mu Uganda Clays ne bamugamba amategula baagala miliyoni 10. Nemugamba nga sente nyingi nemugamba nayo jazifuna nemugamba maybe kati nentukatemese nawe namutinta olozetegula teriremye tokeze kugula mabaati n'agamba sisobola nze njagala amategula. Ng'olwo lwaki tomugamba kati ku ttegula eryo at least mpaako miliyoni 1 ey'omwana. Ati kubanga nze nategeera ng'ekyo nakivaako wakati amazima go gali nti kubanga amazima go gali nti omwana wange era bw'aba talwadde era tewali kyannyo kyemba mwagaza kubanga ali waka at least tuyina ento kama wali amata omwana n'anywa n'akula abaana bakulanga. Naye omwana alina okulaba ku kitaawe. Kati bwe nkugamba kati bwe nkugamba ojja omulabe n'ogaana nkutte kutuge ashe nawe namugamba nemugamba naye omanyingenda kwetika bano abaana ogenda okundaba nga ndi awo mu Vision Group awo. Ate oba olisi. I remember nina olunaku lwe namugamba nemugamba kitagala kulaba abaana. Kati nze nentukatemye nga anyway ngeri gyalimu omuganda ennyo kirabika bamugamba maybe bw'ababa. Munnange nkubuulire. Nange ndi muganda naye ate totutuusaawo nnyo. Kati nze nalowooza nti maybe bamugamba bw'obalaba maybe something is going to happen. Kati nze kwe kumwignoringa era namwignoringa ninga kaka okitegeera nentuka n'etime nenjogera ne Rita nemugamba ne Rita muganda wo lwaki tayagala kulaba abaana bange. Era nze ndooza n'okumunyiigira nze namunyiigira nnyo era bwe baba bagamba nti ebintu bya bannaalongo kola ndabika ndooza nze namutaddeko kino era namunyiigira nnyo omwana wange kasika yafa nga tamulabyeko okitegeera ate bwe yamaliriza okufa. Linda kutugenda empola. Ngenda kukomawo awo ku kyokunyiiga oyogedde erinnya Rita baganda ba Ssuuna Beni obamanyi. Bo tebafunangako kadde kujja kulaba ku baana ba muganda waabwe. Nedda kubanga ne Rita kennyini namugamba nti osobola okujja bw'otuuka embalala nze nenkukima ne mugamba nze ne wakati wali ayinabu naye takisinyangako takyogerangako mpozi ne muganda omulala gwe nali ntera okwogera naye oli producer oba yaani oyo omuvubuka omuto we naye but nayo yali takiŋŋambanga nako just nga twogera bwogezi hayi naye nga tewali naye Rita ina lwe yali ne maama we nankubira essimu yankubira essimu nagamba ndi wano ne maama yogerako naye ate agala kubuuzaako era mukyalakando nambuuza nagamba abaana bali batya ne mugaba bali bulungi nagamba yo abaami bange ojja obandeetereko okitegeera naye nga to me it doesn't make sense nze okujja mbu mpange ne Rita mbu ntwale abaana jjajja waabwe abalabe nga taata waabwe kennyini tanaba kubintroducinga mu family gwe. Does it make sense to you? No, it doesn't unless ng'ogeze basuulayo. Exactly. Era nze Rita namugamba ne mugamba okwagala okujja nandize naye yogera ne muganda wo ayina okukimbuulira kuba kati bwe mbaleeta nangamba watukeyo baaki. Ekituufu. Ne mugamba kati nze kubanga nzijukira Rita nzikawe nali njogera naye nga nnyomba oba nali nnyomba ku kikati Rita nangamba anti gwe ekizibu weteeka nnyo kwoli singa wayita mu nze singa ebintu byaggwa dda. Ati ye ayagala okuyitamu lwaki ye takwata kubona gyalaba abaana ba muganda we kuba ekika kyabwe. Anti exactly kati naye she did not even try to do that. So wababatiza nze abaana bange nababatiza. Amanya balina ga Lunyankole. Amanya balina ga Lunyankole era n'ono alina erinnya ly'ekika ery'Olunyankole.
lwaki tewabasuuto batuuma Suuna kuba tata waabwe omumanyi Suuna batuuma Suuna nga lwaki mbamuwa obwo obuyinza bwonna nga talina kaakati nga nkola ki nga ngamba okay kati ebyo bye twali twogereko ebyo ebyamategula actually jokingly ne mugamba kale oliawo otoba oli mu kuzimba ennyumba ne mugamba kale ogenda funa omukazi agenda omwo ng'akubeeramu amateeka nali sinaaala kukiisa mu kamwa nyumba ne bagiwamba era nze yandimpita n'omulomo Merda mpadde akaboozi k'olweggulo kubanga oyo omwami omulala abeeranga mulalu asobola okukubira essimu nga saa 9 ogw'ekiro ndoza bambi ng'akulowoozezzaako mufumbo kati tolina mwagalwa sinnaba kufumbira ekitegeezo kyayagala Suuna nze simwagala ki ekiganye kati okufuna omwagalwa funa bintu si byampaka ayi Merda nedda waliwo kuba kati ogambye amanyi n'okukubira mwenda n'omukwata ne mwogera ezo essaawa z'omwenda ziba za mukwano not now actually bukyanga omwana wange afa sidda mukwogera n'oyo omusajja era yazzeemu okunkubira yankubidde wano ng'akugamba toddamu kwogera nga ngamba toddamu kwogera nga ngamba nja kunoonya oba noonye nga ngamba gwe nno naye newe so munnaye nze byebyo kati waliyo naalongo omulala tomumanyi kati omulala nze simumanyi naye nze kyemmanyi namuzaalamu abaana baali babiri naabuuka ekyokubiri simulinaamu lubuto lwalulala lwe badde bagamba nti gye luli I'm not pregnant tukirowooza nako the other thing kati gwe oba oyagala okumanya nti even cause abo baddankanyaho bamusudani baani bamumanyi bakuba bawuliramu ku muntu tebamanyi exactly who is bawulira naalongo tebamanyi nti bawogera ku ine tebamanyi exactly ani kubanga kyemmanyi nti neddankani kennyini bw'onoogeza omulaga ekifaananyi kyange asobola n'okugamba gye nnava nga sinnagenda wa Suuna wavaawa kubanga ate gye nnava yali kyaliibwe wavaawa nvaako wavaawa Merda nvaako mutambulira mu bayimbi bwe buzibu bwammwe olulaba olimbu naalinamu kafeemu nga mubuuka nze gye nnava teyali muyimbi just kyali waddanka ki ekyakudduse wooli yali akuwa emirembe odduke woona agenda okukubonyaabonya oli naye yali tampa mirembe naye yalina katemba we naye yalina katemba we naye nga just muntu w'omwo makindi naye nga era ye Dankani yandabanga nnyo ate nnyo naye bambi kubanga mukwano gwe nnyo so nze banaye muzze mu bintu byammwe naye ng'amazima go gali oyo omwana ali mu kubba oyo omuvubuka nekyakola si kirungi ebintu bino byogamba tukuggyemu gwe wabiyingidde ng'oyogera ne Nambwayo kati nze yankubidde era yalayika yankubidde nga missoni ye kubanga yankubidde nemugamba n'okumugamba nali simanyi nti wazaala n'okuzaala nemugamba ye banaye abaana baffe nga abalinga n'abenkana kitegeera kati ye oba yadde ayagala kulaga mbu nti mukwatagana olwo mubi era yiga nti ye kanti era bwe tuba tugenze ku sayidi y'obutalabirira baana era guba gumukuba tabalabirira anti kati eno kyalaze nti nabajja nabajja mukwatagana nze sirina gwe nkwatagana naye sirina na gwe njagala kukwatagana naye nigwe ekisinza okunkuba ewala okimanyi kya Grace Khan Grace Khan ono omwana wa Grace Khan
kuba nedda omanyi lwaki waliwo obuseera Grace Kani beyakaabiramu nawozaawo olw'okuba ensi ekumanyi obeera ku mativi kuki by then Suna yali akola full dose na biki naye nga ye omukulu yalya ekyo kyo ndi sure 100%. N'amwereza ne nudes yalya ne renti yasasulako Grace Kani alina laavu akusinga ng'amusindikira mu audio owulira gwe Grace Kani akusinga beera nsinga kubanga nze ndi musiga mmanyi ng'amusindikira voice note amugamba kyewankoze jjo bannaaye konze ekikisebo ebiseera nga nesundiyeetagira okinga nga tebamulooko nga kyoyagala kyonna okimanya kiri ku ggwe nze bagamba oyo omusajja ejjogo naye nga temuwulira oyo omusajja alina jjogo mukolanga kyekyo kyamusindikizanga audio nkugambe nga musinyawo teramugala kyewankoze konze ekikisebo namugamba kyokka tewakubye nakayimba kangono namugamba tofaanja kakuba nti nzirayo konze abaaye aba talina buyimba tunaakola tutya imerudogera kubitabo omuntu wayo omusajja g'obeera naye nga wano meerere tukwekawugira embalala kapalagaani era nze bwe nkugamba nti eyo omusajja namukkuta manya namukkuta kuba byemumanyiiko bingi ate ebiswaza ng'omanyi kyekitegeeza okulaba nude z'abajjabo ni mwana ng'omwana yeeteze enabiramu ne nga tofuna appetite nze kubira nabeeranga n'oyo omusajja mu nnyumba ng'asobola n'okunkwatako nga mbavuira njagala mukuba oluyi ng'olwomujjukira wagenze mu ssimu y'omuntu nga tolina lukusa nina okukimubuuza tolina bw'okimubuuza ng'obusungu bukutira eri mu silent mode olabye ezooni olabye ezooli olabye ezooli olabye ezooni olabye ezooli tomanyi olabye n'abakusinga ng'ogamba amayeze yigwirindaku ziriwa ze walabamu nga zaakabi n'ogamba hey onansinze awulava era nze kasitalina kimanya nti agala nomwana zesinago neza nambwaye wazirabako azirabako oyo nenga ate ndowooza ensonga lwaki nalwawo n'okumanya nambwayo nti beeyagala n'oyo omusajja kubanga batekisinga nnyo mu Luganda ate nze okusoma kwange Oluganda si kulungi nnyo kati ndeka kyenalwirawo kubanga messages nazirabanga singa zaalinga mu Luzungu singa nabamanya bukyali ye kati nze problem yange nga simanyi kusoma bulungi Luganda kati ng'ebimu byemba sitegedde nze nga nziscreenshotinga nenze nsindikira nembidiriitinga nengenda nembuuza omuntu nsooka ombuulire no message egamba kikubanga nze Oluganda banayo okulusoma lutalo lwereere ogenda okuwulyamu zinakupenda sana ziyitiridde kakati mmwe nze oba munkubire nkya munkubire naye newe ngenda kukubira nga tuli ku gundi. It is the only thing gyensobola okukola and that is it. Naye nze saagala agendamu obwo obuvuyo bwabwe. Saagala nze n'abantu bakimanye nti n'omwana gwe nnina wuwe. Ogera clarifyinga just ku bintu ebimu. Saagala nze n'abantu bakimanye nti n'omwana gwe nnina wuwe.
Ate right y'omwana togimuggyako. No, I mean like I don't want people to know that I am. No, definitely now people know cause already why you get Denani number and people know Tijoli. The only thing people didn't know until Omulongo Yabuka. But people know you have kids with who? With him. Yes. And that's a child's right okumanya kitawe okumanya kitawe wali kitawe yono. Ni waba yafere bakugamba tata wo twamuziika wali. Era tata tebamukaka kubeera tata my dear. Tebamukaka, but the kid has a right to know. Yo tata no botamukaka, but the kid has a right to know. Ntinzeera program yange badde yakufumbira omwami oyo tumwerabi. Okufumbirwa ikokete okufumbirwa n'omuvinga on kiri eri ggwe, but still oli gy'ogenza omwana alina okumanya nti ono taata naye ate si ye biological taata wange. My father wuyo ku TV akuba binyaanya. Ate wuyo ayina n'omwana agenda kubeera father oba y'anaamusabira aveemu omuzimu gw'obwenzi. Ayina omwana asoma obufather. Ayina omwana mutabani we yagamba ye abeera kubeera father gambi. Kitegeeza ayina abaana abakulu. Ayina omwana ali mu senior 2. He was born. Mama. He was born in senior 2. Yafunye anaamusabira. Jamusabira. Ekitala aveemu obwenzi. Because he's okumanya I was close with that man. I even went to Masaka n'envisinga oyo omwana ku ssomero. Wagendanga? Masaka n'envisinga oyo omutabani we ku ssomero. Ekitegeeza omutabani waakumanya. Bulungi nnyo. Kati nze sina obanga bwe nagendangayo n'abalala bagendangayo. Ate alina ogwo omusango gw'oyo omuwala simanya ye Divine. Muwala mulungi Mary alayika yamukubye nabbusu naye alayika programs ezo zeyabaddemu. Omugundi omuzimu gwalina si gwa bwenzi. Just omukwana alina mungi kati bwagwa omuntu omu guyinza omutuga. Kati bambi Siteera kyokka Siteera engeri gyabonyebonyemu aba kitamuwasa. Era gyamuwasa gw'omanyi enteekateeka zaabwe. Ane Siteera naye ng'agumye. Eno tusindika birabo ku Vision Group mukazi wattu bimuyitako wali. Yabirisiivinga. Ati bw'osindika yabirisiivinga. Gaya nze nzikenda lwe najjako awo ba. Nga mbadde njagala kulaba gundi nangamba omukubidde ne mugamba nedda n'amukubira. Kumbe tomanyi. Nze nali mumanyi. Nali mumanyi ago ge mazima. Naye ng'ogenze kunsonkereza. Nali ngenze kulaba oli ate gwe nasangawo. Nasanga oyo omulala receptionist wammwe ye Eddie ani nga taliiwo. Era nasangawo oyo kati nandikoze. Era n'amumpitira. Anti n'amumpitira kati oyo nga tayagala mutuuze mu nsonga. Kati Julius yajja n'akukima. Oyo Ssebwato. Era Ssebwato kandi mukutte bulungi kubanga ye ebyama by'alina wano wonna. Ssebwato tasobola tubuulira. Era kati awo nga tajja ng'asindika Ssebwato era Ssebwato ye yankima. Kati ye olwende Stella yali akumanyi. Ani Stella? Stella amanyi. I know she knows me. Kabeera n'oyo omuwala oyo Divine yennyini amanyi. Kakati wano yali talina wankwekera. Ati munnange nankubirako. Mubonyeebonyenera bwe Kampala. Mumanyi watubonyeebonyenera. Obuzibu abakazi muli bangi. Kati tolaba omusajja omu alina abakazi bana tekuliko mulala abaagala mwenna mwagala omusajja omu. Tetukole kye mutukola. Nati muli bangi. Toka talina na ssente zaatuwa nno ziri z'ogamba mukwano abawalavu. Era munnaye musajja waffe nno tumwagala. Era ne Mary waali awo ati manyi nti ekisinga okumulumawo amwagala naye oli tabuliiko. Nanze njagala akyewakanye.
Oba Mukyala Kayondo oyo mwana yamunaaza biki? Alina kabo video bwe yakolanga ng'ali mu kibira ng'agamba yeeyita Kojjaani. Kojja Muyini. Oba Mukyala Kayondo oyo mukazi omutabani oba yamunaaza biki? Nze baneenewuunya na buvumu bwa Mary. Banange Mary katya. Spiritually. Katya. Kubanga nze baaba sobola. Wasobola. Olaba wali olina omanyi Stella naye atera n'ogendayo. Like kyeŋŋamba kyenjogedde tontegedde. Ngambye nti oyo mwana tatya spiritually. Oh, nkitegedde oda sagala kikubuuza kuba ebibuuzi nabiwulidde. Kati nze gwe koma kwekyo nti ngambye oyo mwana